Wetweyongeddeyo tusaasidde nnyo abatuuze b'e Matugga abakola mu katale k'e Matugga wano nga bafunye ekikangawa ky'omuliro ogwokyeza emmaali yaabwe. Akatale kakuta omuliro naye kakudde kubasisa kyapati waliyo ku mudaala gwa kyapati omuliro gutandikidde era nengamba kansikyekwaya transfoma ngomulete kusobola kukwata akatale konna. Ku basuubuzi abasangiddwa mu katale kano oluvannyuma lw'omuliro okwokya emmaali yaabwe agamba nti asigadde mu mabanje g'abakasitoma bwe lwansonga omuliro gwayokyeza ebyalaani bye 3 n'engoye z'abakasitoma. Ebintu byaffe byayidde, ebyalaani byange byayidde 3 byamba n'engoye z'abasuubuzi. Sina kyenzizaako kyonna, mmajja siise n'ebimeeza, mbadde n'ebintu by'abantu by'entereka bingi byonna byayidde. Abamu ku bakulembeze mu katale kano bawanjagidde gavumenti eve bazimbira akatale kano kuba tebalina wakujja kyakulya. Okusoomoozebwa kwe tulina okusingira ddala twandibadde nga obutale nga buno tusobodde okuzimba mu budde okwewala ebintu ebimu naye oluusi resources zaffe tezimala. Ebintu byabwe byonna byonna biyidde biweddewo buli omu okuleka olugoye bayambadde naye kapito yonna abaweddewo n'abasuubuzi nga bwe mulaba wano wennyini bwe tuli abatunda ennyaanya abafumba woteeri. Wabula tugenda tutandikira ku ffe era ffe nga bakulembeze tugenda kunga abantu tulabe nga tuzzaawo ground.